Entambula esanyalidde mu Kampala ddala Masanga muzito tulala abasirikale ab'oku nguudo okulekayo kola olwaliro otali nsonga nambulukufu yaweereddwa. Kumakya abatrafiki bakedde kukwata mmotoka ezitalina bisaanyizo ku nguudo ez'enjawulo okubadde ne Jinja Road ne baddereva batalina bisaanyizo. Yawunyisa ku ssaawa 5 akalipagano kakutte mu Kampala ku nguudo ez'enjawulo nga kasinze kwegirisiza ku nkulungo ya Shoprite oluvannyuma olw'okumala essaawa nganya nga tewali mmotoka yonna eseguka. Kino njoleza abatakisi nga bayibwako ekibiina ekyakootuse ekikulu yasinse matimba okutandika okulagira emmotoka ekyokukola nga mpawo omusirikale yenna wa trafiki alabikako. Obwedda abalumiriza abasirikale b'oku nguudo bwediima olwakulira kesi gye niva mu sisimakulu okubagambako nti be baleeta akalipagano k'ebidduka. Abasirikale aba trafiki bavudde ku nguudo era abamu bazze ne batugamba wano nti mweyambe mweterereza amakubo ffe twawummudde. KCCA yabagambye ebitaala bikontrolinga naye abatrafiki babadde bakola jamu ku nkulungo. KCCA yavudde ne bagambako ne banyiiga Luyimaali eri ali mu kukwata mmoroka jamu akutte mu kibuga z'ennaku enkulu ffe ne tusalawo ne twekolamu omulimu. Bafunye akasajja ku kupaliza ne bagamba ebitabo bye twasoma baki batuyisaamu amaaso bwe gati. Bano obwedda bali mu kukkanya ku ludda ki olina okutambula bo bennyini ekibaviiddeko okuyumba ng'obwedda beeyambisa amasimo okulizigana ne bannaabwe ate ku nkulungo ez'enjawulo. Bano bategeeza nga bwe bajja okwekolera omulimu guno kubanga bo bakuba nnyo n'okusinga abasirikale era leero basiibye bakola ku nguudo. abatrafiki bali wali balaze nga bali mu kayumba babali bekwese muli obalaba wali trafiki yavudde ku kkubo tetumanyi lwaki yavuddeko nga twekolera emirimu gyaffe jamu ate abantu basabalengana kibatawanya. Sematimba asibye obutakkanya oli wakati wa KCCA ne poliisi okuggwawo amangu ddala kubanga ebiseera bye tulimu bya nnaku nkulu ate nga jjamu mungi nnyo n'asaba bateesiganye. Naye kye twagala okusaba poliisi ne KCCA batule mangu bajjewo obutakkaanya naye nga embeera mbi nnyo omulimu gwe babadde bakola gwa maanyi. Adumira poliisi ebidduka ku CPS Julius Filima ategeeza nti ekikoleddwa okusobola okuwa omukisa ebitaala by'oku nguudo okukozesebwa kubanga baali tebabigoberera. Abadreva badde bamanyidde okukolera nga tubasikana mukono kakati ntugamba ataano traffic lights kazikole. Ono awakanyiza ebigayibwa nti waliwo okwediima kw'abasirikale ba trafiki mu Kampala. Batulabe nga twesenzeemuko lights zizikole ne balowooza twekalakasiza naye tewali kwekalakasa emirimu tugikola kinawadda tulina bisobola. Ku ssaawa ey'akawungezi akalipagano keeyongedde nga n'abamu ku baddereeva balwayiddwako nga beebase. Basabye gavumenti ekumyewo abasirikale ku nguudo kuba boonoona amafuta mangi mu kalipagano. Essaawa 3 tunaakamalamu omulimu nakute gwa mitwalo egi kati kyenkana ninawo 15 amafuta gawedde. Munange essaawa zemaze mbadde ngenda kukola emikolo gya ssaawa 11 naye kati zigenda mu ssaawa emu. William Buyondo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.